Kansoke nkuwe emboozi y'abasumba ba House of Prime Ministers International n'abamasinzizo ag'enjawulo abavuddeyo okwegatta ku nteekateeka eza Scientific Independence Night era ababadde wamu nga bakwabaddeko omusumba Charles Semakula, omusumba Serwadda Kasaayi, omusumba Victor Francis Mutawe, omusumba Edward Kaizi n'abalala ababaddewo okulaba ng'olukuŋŋaana lutambula bulungi. Wadde ng'embeera gye tulimu tekkiriza abantu kukuŋŋaana, abakkiriza basinzidde mu bitundu gye babeera okwetaba mu lukuŋŋaana lwa Independence Night. Worship team n'abayimbi ab'enjawulo baasanyusizza abakkiriza okuyita mu kuweereza mu nnyimba zaabwe n'amazina. Ebyokwerinda byabadde binywezeddwa era nga n'ababadde bayingira basooka kukeberebwa saako n'okwewa amabanga. Omusumba Charles Semakula akubiriza abakkiriza naddala abakyala okuwuliriza abaami baabwe baleme okutwala eddembe ly'okwefuga okujooga abaami. Bawo wajjula omwoyo oyolesebwa jogera n'abalokole n'abatali balokole banammwe muli bafumbo. Bawo bw'onoomubuulira ng'ebyo bw'ayolesebwa walose bitya nabbi yagambye biki? Bawo alina obuyinza okubisazaamu n'agamba weweera wumula ebyo tobikolayo. Sirwa bubi oba mateeka abasajja we are the head. We are the head, not necessarily the physical heads. Tuli ba planners. First planning. Era obano ogende manju, you consult your head. Akabina sike kabifukwatako batwala katwali as according to mtweche gwagambi. Omusumba Edward Kaizi yakubiriza abakkiriza okwekwasa Katonda era babeere n'okukkiriza. Nakawungezo kolwalero luno Kristo Yesu omunene Katonda ayamba eyagamba ndi mujeje ndi mwemwe n'abakoye gwaguliddewo Kristo Yesu olugi tagenda kuyingira akuleke ng'osibiddwa, akuleke ng'oli mu bwetaavu, akuleke mu matigga, akuleke mu mabanja, akuleke mu bugumba, akuleke mu buyinike, akuleke mu bwavu. Bw'ajja alina obusobozi okukyusa embeerayo. Ate ye omusumba Victor Francis Mutawe essira alitadde ku bannayuganda abali ku kyeyo okukola n'amaanyi okusobola okukyusa obulamu bwabwe. Obulamu bwo ng'omwana w'omuntu ozaalibwa n'olabika ng'okulira ku speed, naye obuzibu bwe buli omuntu w'atuuka ku siteegi ekola emirimu sitaani n'amukubako n'amugamba ukole nnyo naawe tomulamu. Nebaza Mukama olw'omusumba nga Rosias Bugingo uya wakaholiki tukola ona nema mumulamu ddi nakiyigira ku ye okuva twava eri nga tukyabeera eri nga tukola entunuka za mukaaga olwo tusimbula tuva nga bali bagenzera n'okwebaka beebase olwo mwe muva mu ofisi muddeeka. So okukola n'olekawo akaseera katono kyekigenda okufuula omulamu. Alina obubaka bw'awadde abanoonya ababeezi naddala abavubuka. Okukabira Mukama Mugame njagala totoni penesi bw'okeberakeberanga emyaka gye gituusa okubeera nga azaala ekyo kikabe ngame Mukama nze neetaga totoni penesi ndi mukulu, omukulu atalina maka n'amaka ngeetaaga. Taata ndi mukulu asuzibwa, omukulu oteeka okubeera n'ennyumba yo. Toto independence yenjiri yange. Toto what? Independence. Ekibadde kyakwegezaamu Katonda atunudde n'alaba okutulugunyisibwa kwatulugunyisibwa
okubonaabona kw'obonyebonye okusekera okwosekereddwa eno yenkya era kano ke kaseera buli ekyakukwata kikute. Bino byonna bibadde bigenda mu maaso wano ku kitebe kya Salt Media wakati mu kugoberera ebiragiro bya minisitule eby'obulamu. Byatumwebaze Godfrey, Crasot TV Omunnyo. Nagambye nti okusaba kwabadde Uganda yonna bw'otuukako Emityana, Masaka ne Kasese embeera nayo yabadde yabugumu ng'abantu bavudde ku mirimu gyabwe ne basalawo okubanga beegatta ku House of Prayer Ministries International mu kusaba kwa Scientific Independence Night okwayingidde ebyafaayo bya Uganda. Mutali wa maama wo nange mama wange yakafandoza mwaka guno ekitundu. Okusaba kwa Scientific Independence Night tekubadde Kampala yokka wabula ne mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era ng'Emityana okusaba kuno abaayo babadde bakulindiridde era nga n'abamu babadde waka waabwe ne bategeeza nga bwe beetegese nga balinda musumba kubasabira. Musumba kujenga atuyambye n'atusabira. Kyetumulonyako kimu okuyimirira ng'olw'Essande okuva ku ssaawa 4 n'azibya obudde nga tatudde ate nga tegamufambye. Twongera kumusabira Katonda amuwe amaanyi, amuwe amagezi, amuwe n'obukuumi asobole okuwangaala osanga eggwanga lino alabika yatumibwa okulijja mu nvuba y'obwavu mu ntalo gattako n'obukubagano obutali bwe. Yakawungeezaawo ekitibwa pulogulaamu emisingi Salt Radio enjibeerako omwana wa mwami. Bano boogedde ensonga lwaki basazeewo okusiiba mu maka gaabwe n'okugoberera ebigenda mu maaso ku Scientific Independence Night. Saakoze nga ndaba Oginga ono asabira Uganda eno ekirwadde yagamba abasinzizo alina abantu bangi olaba yewe n'abakuumayo obukuumi abakola security olaba ensanvu bayisaamu kitegeeza abantu bangi nnyo abasabirayo. Masaka nayo okusaba kuno bakugoberedde bayita ku TV zaabwe mu maka gaabwe. Abantu ab'enjawulo boogeddeko ne Salt TV ne bategeeza ng'enjiri y'omusumba Rosias Bugingo bwekyusizza obulamu bwabwe. Joseph Kalungi yali ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka tumusanze mu maka ge ng'ali mu ttendo na kusinza era asimye enteekateeka eno ya Salt Media. Naye ekigambo kino omusumba Bugingo yaraddewo ekiri Scientific Independence Night era nze nkakasa nti erina kyekoze kumpi ekyenkanankana n'ekyo ekyokugenda e Namboole era nga bw'olaba TV tugiriko nga tutunula biki ebigenda mu maaso era ng'ebyandibaddewo nga tugenze e Namboole. Awo nno kirungi nti kikoleddwa era kijja tuzzaamu essuubi n'amaanyi. Anokoddeyo pulogulaamu y'emisingi emunyumira okuzaama. Enjiri eya Katonda, enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo nga agisimbulira ddala mu Bayibuli. Mwebaza n'abo abamukwatirako olw'enjiri eyo gye tuyinza okugamba nti eri visionary. Asomesa ekigambo kya Katonda ekikwata ku bulamu bw'omuntu era mu COVID yenna atuyambye okubanga awa abantu essuubi. Enjigiriza eyo ng'awa abantu ekikubagiso. Enjigiriza ye etukwatako mu bulamu bwaffe obwa bulijjo nga etugamba nti nga Yesu Kristo bwe yagwa emirundi mingi nga yeetisse omusaalaba ng'agenda ku lusozi Kalivaliyo gye baamukomerera naye nga buli lwagwa asituka. Enjiri eyo etukwatako n'atugamba nti musituke. Ono yeebazizza abaweereza bonna n'asima ne President Museveni olw'okuleeta eddembe ly'okusinza. Okwebaza Mukama waffe His Excellency Yoweri Kaguta Museveni olw'okutuwa eddembe ery'okusinza. Ffe twakulira nga ensinza ntono nga eddiini zayulwamu naye otwogera kati
tulina eddembe nti buli muntu wa ddembe okusinza. Abamu ku basuubuzi be tusanze mu maduuka gaabwe beebazizza nnyo omusumba olw'enjiri ye bazimbye. Enjiri ya Bugindi eyambye nnyo abantu okubasitula mu kukola n'okubazzaamu amaanyi abaweddemu amaanyi. Ne baddamu amaanyi ne bakola ate n'olaba nga basituse ne bakola ebintu ebizimba eggwanga. Abavubuka basiimye omusumba Bugingo okubakubiriza okukola ne bava mu bwavu. Okubazzaamu amaanyi naddala ensangi zino osanga abavubuka nga tebalina mirimu ng'ate basobola okuba nti basobola okwevumbira mu bubbi naye agezaako okubazzaamu amaanyi ne basobola okumanya nti enkya bajja kufuna emirimu. Tusangiddwa nga tukyali mu lockdown. Nze ngenda kusabidde ku TV tulina abasibiddwa naye tetusibiddwa nnyo kubanga era kyonna kyonna paka gye tugenda kuba nga tukifuna nga we tubadde tugenda gifuna nga tugenze Namboole. Kasese nayo okusinza kutambudde bulungi era abakkiriza nga bakulembeddwamu Nsambu Jessica beebazizza omusumba Rosius Bugingo olw'enjiri ezimba n'ebigambo ebizzaamu amaanyi. But I thank God since I joined SALT, since I joined the Canaan, that God has been good to me. God has helped me a lot. Since last Independence Night, I prayed to God to help me get a baby. This Independence Night to reach when I have a baby, real God did it for me. But I'm not very well because we have not gone for independence at Namboole. Bya kitongole kya mawulire ekya SALT TV Omunnyo.